Uganda ebitonotono bye twakazuula ku ttemu eryakoleddwa ku mutaka Daniel Bosa, ono abadde nannyini kampuni ey'amasannyalaze gye bayita Transa Electrical Company Limited, ate yabadde omukulu w'ekika ky'abendiga oba omukulu w'ekika ky'endiga wano mu Buganda. Yatiddwa mu ngeri ey'entiisa oluvannyuma lw'abazigu abasatu abadde batambulira ku pikipiki ekika kya Haju okumukuba amasasi agaamutiddewo emabega wa steering ey'emmotoka ye gye yabadde avuga Land Cruiser namba UAH 637 X. Abalala ababadde mu mmotoka mwabaddemu mukyala we nga kati nnamwandu Gladys Bosa n'omukozi waabwe ow'ewaka omukyala Nambale Peace. Bano basobodde okusimattuka obulumbaganyi, tebaafunye bisago byonna okutwaliza awamu, era bano bonsatule badde bava ku mukolo nga baddayo ewaka ku ssaawa nga 12 ez'olweggulo mu kitundu ky'Erungujja mu division y'e Rubaga. Abazigu bano twakizudde nti eno pikipiki gye badde batambulirako bakozesezza seroteepu enzirugavu okukyusa ennamba yaayo okugifuula gy'etali. Ennamba entuufu eza pikipiki yabadde UFX 854F gye bataddeko seroteepu n'eryoka esoma UEX 754E. Mu bye twakazuula biraga nti abazigu bano abasatu basoose kupaakinga mu bitundu eby'Erungujja kumpi ne koona omugenzi omutaka Daniel wabadde akyamiranga okugenda ewuwe mu Kikandwa zone, era nga abantu ba bulijjo tebateebereza nti bano bayinza okuba nga bali ku mission. So oluvannyuma lw'omugenzi omutaka Bosa Daniel okutuuka, bano bavuze piki yaabwe ne balyoka bamuyisa ne bagenda bakyukira mu maaso ne batuneliganya. Kati kyekyo kyabasobosezza okumukuba amasasi nga bali mu maaso g'emmotoka nga bakomawo ku pikipiki. Amasasi asatu gasobodde okumutuusaako ebisago by'amaanyi naddala ku mutwe, ekyaviiriddeko omutaka Daniel Bosa okufiirawo emabega wa steering. Ettemu lino olwamaze okukolebwa, abazigu bano abasatu bagezezzaako okudduka, naye kyatutte obuvumu okuva mu baboodabooda mu kitundu eky'Erungujja mpaka Emmengo, okubagoba mpaka we basobodde mpaka omu ku baboodabooda we yabatomedde mu kitundu ky'e Bulanga Emmengo, pikipiki n'egwa wansi. Abazigu bano abasatu bakutteko babiri be basobodde okukuba n'okutuusaako ebisago eby'amaanyi. Omu ku bo ye yafiiriddewo mu kitundu era yategereseeko amannya nga ye Serunkuuma Enoch. Serunkuuma Enoch ono agambibwa okuba nti mutuuze mu kitundu ky'Erungujja era
waliwo abalaze nti bamumanyi naye nga okunoonyereza kukyagenda mu maaso tusobole okumutegeera obulungi. Omuzigo omulala eyatuusiddwako ebisago eby'amaanyi amannya ye Lujja Noah. Ono twamuddusiza mu ddwaliro e Mulago ng'akyalimu akakuba era twasobodde okukwatagana n'abasawo abakugu e Mulago okulaba nti bamuwa obujjanjabi obusobola okumuzza engulu, nga kye twagala ono wabazza engulu atubuulire ebikwata ku lukwe luno olw'okutta omutaka Daniel Bossa ani bwebaba nga bapangise, ani abapangisa, baani abali emabega w'olukwe luno awamu n'ekigendererwa ekyokutemula omutaka Daniel Bossa. Mu kiseera kino ono akuumibwa bambega okuva mu Kampala n'emiriraano, ku kitebe ekikulu ekya Kampala n'emiriraano, era tumutaddeko bambega abawerera ddala 4. Ku nkya ya leero bamukeezezza okugenda mu CT scan okusobola okumwekebejja okulaba oba yafunye ebisago eby'amaanyi ku mutwe oba ne ku mubiri. Kyazuuliddwa nti teyafunye ebisago by'amaanyi ku mutwe, obwongo bulamu bulungi n'omubiri gwe temuli magumba gamenyese. We twogerera kati yasobodde okudda engulu era mu bbanga eritali lya wala tujja kuba tumufunako statement ekwata ku lukwe olw'okutta omugenzi omutaka Daniel. Omuzigo w'okusatu yasobodde okudduka okuva mu kitundu ky'e Bulanga awo, naye tusuubira nti tujja kumutegeera ate naye tulabe nti akwatibwa. Mu kiseera kino tukyeyongera okugaziya okunoonyereza nakati we twogerera abakugu abeekebejja ebifo ababa wakoleddwa abaziddwa emisango egy'entiisa kati nga guno bali mu kwekebejja. Tulina ebifo 3 we bakubidde omugenzi amasasi, tutunuulira ekifo bano we basoose ne bapaakinga, pikipiki wawe yagudde balyoke badduke, mpozi ne wawe twasanze emirambo. So tulina okwekebejja ebifo ebyo byonna. Tuli mu ku tiimu era eri mu kwekebejja CCTV eziri mu kitundu ez'obwannannyini n'eza poliisi okulaba nti tufuna ku bifaananyi okuva ku sayidi eyo, naye nga olwaleero emmundu ekika kya AK-47 eyakozeseddwa mu ttemu lino yatwaliddwa mu bakugu abeekebejja emmundu okumanya ekika ky'emmundu n'ensibuko y'emmundu eyo. Emmundu ya kitongole, ya bwannannyini oba zezino emmundu ezikukusibwa ne ziyingira mu ggwanga. So ebyo byonna tujja kuba nga tubifuna mu bujjuvu, naye nga twagala okwebaza abantu ba bulijjo naddala aba booda olw'obuvumu lwe bakozesezza okugoba abazigu bano ababadde balina emmundu. Obulabe bwabadde bw'amaanyi naye baalaze obuvumu bw'amaanyi ddala. Kino kiba kitegeeza nti omulamwa gwaffe nga ekitongole ki poliisi eky'okukubiriza abantu ba bulijjo okubeera
nga bayambako ku bitongole ebikuumaddembe okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Tugenda tufuna results ennungi. Mpozi mu kiseera kino kye twagala okwongeramu amaanyi kyekyokuba nti waba bakoze omulimu omulungi ogw'okugoba abazigu ne babakwata kati nga mu kitundu awo eky'Emmengo, n'engeri gye ne guli omulimu gwe baakola e Kajjansi, kiba kirungi okukuuma obulamu. Kituyambe ng'ekitongole ki poliisi okufuna amawulire mu bantu bano, okumanya ani ali emabega w'olukwe, ani yabawadde emmundu, na lwaki baba basonze mu mugenzi n'ebirala. Naye buli lwe tubatta mu kifo awo obujulizi buno bubula, ne kisangibwa nti abantu abandibadde emabega w'ekikolwa eky'okupanga olukwe n'okutemula n'okukola kutya, abamu basigalayo nga tebakwatiddwa ate ne beeyongera okwenyigira mu bikolwa ebyo eby'obumenyi bw'amateeka.